olunaku luno olwaleero nga te of course Rihanna yazaala ennaku z'omwezi nga 13 May omwana we asookedde ddala twamulaba abo emabegako nga alaga belly alaga olubuto obugoye bunonoose bwe yayambalanga nga buli open yeyagalidde I think yeyagalidde mu kuba nti abadde lubuto obugoye obusinga bayambala buzibuzibu naye simanyi basobola tufunako ekifaananyi ekyangungu ng'ekyo tugende n'ekyo abadde ng'ayambala omanyi nga mwe mwambala bu crop tops ne mulaga embuto Rihanna abadde ng'ayambala obuntu nga mu butuufu bukwagazisa to be pregnant okitegeera ne oba ndaba bano abakyala abamu abagamba bane oli mulabye nanjagazisa okuddamu okuzzaako omwana nanjagazisa okuzaala nanjagazisa okubeera n'akaana akato okitegeera nga wazaala dda naye ng'oyira oyagala just okyegomba so embeera gy'abaddemu n'engeri gy'abadde atambuzaamu ekintu kye ekyokubeera olubuto kitwagazisizza okuyoya temuwakana ate musozi kiki twakyo tekayo embeera bantu mwe muli babi nnyo kale Rihanna yazadde omwana we asookedde ddala ate nga bw'olabaawo ye boyfriend we babadde tebateŋŋana babadde kwegamba bakyeyagaliddemu beeyagadde bato okitegeera muyige okwagaliza abantu bannange mukwagaliza nammwe mufunamu ebirungi kati gwerangira kapa ennungi naye ne mubaddeko abala bali bagamba alimba it's a fake pregnancy alimba mbumanyi ayambadde lwambale era biki ne bamwogerera ebintu bingi nnyo kati wuyo azadde alina omwana naye ali feeke bannange awe mbalagira nti May all people who are born in May a blessing katebereza tukyali mu May tukyali mu mwezi gwa celebratinga ate awenye katwale guno mukisa okutegeeza abantu nti bannayinze paka omwezi guno nga gugweddeko ababawuza ku Facebook mbwera pato zitususizza mbwera bagunda I'm still celebrating I'm still in May almost yakatandika people are celebrating me I'm celebrating myself I want to be happy program kiri kitya kwoli kambajjukize